Ebikolwa by'abatume essuula esooka. Ekitabo eky'olubereberye nakikola munnange Teefiro ekya byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuusa ku lunaku luli bwe yamala okulagira ku bw'Omwoyo Omutukuvu abatume be yalonda n'atwalibwa mu ggulu. Bwe yamala okubonyaabonyezebwa ne yeeraga mu bo nga mulamu mu bubonero bungi ng'abalabikira ebbanga lya nnaka 40 ng'ayogera eby'obwakabaka bwa Katonda. Awo bwe yakuŋŋaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi naye balindirire okusuubiza kwa kitaawe kwe baawulira gy'ali, kubanga Yokaana yabateza n'amazzi, naye mmwe mulibatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Awo bwe baakuŋŋaana ne bamubuuza nga bagamba nti, Mukama waffe, mu biro bino mw'onookomezaawo obwakabaka eri Isirayiri? N'abagamba nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro, Kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe ye. Naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Bwe yamala okwogera ebyo nga batunuulira, n'asitulibwa, ekire ne kimutoola okumujja mu maaso gaabwe. Bwe baali beekaliriza amaaso mu ggulu bw'agenda, laba, abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo nga bambadde engoye ezitukula, abaayogera nti, abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo nga bambadde engoye ezitukula, abaayogera nti, abantu b'e Ggaliraaya, kiki ekibayimiriza nga mutunuulira mu ggulu? Oyo Yesu abaggiddwako okutwalibwa mu ggulu, alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu. Ne bakomawo Yerusaalemi okuva ku lusozi oluyitibwa Zeyituuni, oluli okumpi ne Yerusaalemi ng'olugendo olw'oku Ssabbiiti. Awo bwe baayingira ne balinnya mu kisenge kya waggulu we baatuulanga, Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne Andereya, Firipo ne Tomasi, Batolomaayo ne Matayo, Yakobo omwana wa Alufaayo ne Simooni Zerote ne Yuda omwana wa Yakobo. Abo bonna baali nga banyiikira n'omwoyo gumu mu kusaba, wamu n'abakazi ne Maliyamu nnyina Yesu ne baganda be. Mu nnaku ezo Peetero n'ayimirira wakati mu booluganda n'ayogera, ekibiina ky'abantu abaakuŋŋaana baali nga 12, nti abasajja abooluganda, kyagwana ekyawandiikibwa kituukirizibwe, Omwoyo Omutukuvu kye yayogera edda mu kamwa ka Dawudi ku Yuda eyali omusaale waabwe abaakwata Yesu, kubanga yabalirwa wamu naffe n'aweebwa omugabo gw'okuweereza kuno. Oyo n'agula ennimiro n'empeera ey'obubi bwe, n'agwa nga yeevuunise ku bwenyi bwe, n'ayabikamu wakati, ebyenda byonna ne biyiika. Ne kitegeerekeka eri abo bonna abaali mu Yerusaalemi, ennimiro eyo mu lulimi lwabwe n'okuyitibwa n'eyitibwa Akerudama, y'ennimiro ey'omusaayi. Kubanga kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli nti, ekibanja ky'ekizike so kireme okubeerangamu omuntu, era nti obukulu bwe buweebwa omulala. Kale kigwanye mu bantu abaayitanga naffe mu biro byonna, bwe yayingiranga n'avanga gye tuli Mukama waffe Yesu okuva ku kubatiza kwa Yokaana okutuusa ku lunaku lwe yatiggibwako, omu ku abo abeere omujulirwa w'okuzuukira kwe awamu naffe. Ne balonda babiri, Yusufu ayitibwa Balusaba, n'atuumibwa nate erinnya Yusito, ne Matiya. Ne basaba ne bagamba nti, gwe Mukama waffe amanyi emitima gy'abantu bonna, lagako omu gw'olonze ku bano bombi aweebwe ekifo eky'okuweereza okwo n'obutume, Yuda bwe yasubwa agende mu kifo kye ye. Ne babakubira obululu, akalulu ne kagwa ku Matiya, n'abalirwa wamu n'abatume 11. Ebikolwa by'abatume essuula ey'okubiri. Awo olunaku lwa Pentakoote bwe lwatuuka, bonna baali wamu mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi,
ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne batanula okwogera ennimi endala ng'Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde, abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Ne bawuniikirira bonna, ne beewuunya nga boogera nti, laba, bano bonna aboogera si Bagaliraaya? Era kiki ffe buli muntu okuwulira olulimi lw'ewaffe gye twazaalibwa? Abapaazi, n'Abameedi, n'Abeeramiti, n'abaali mu Mesopotamiya, mu Buyudaaya ne Kapadokiya, mu Ponto ne mu Asiya, mu Fulugiya ne mu Pamfuliya, mu Misiri ne mu nsi ez'Elibuwa eziriraanye Kuleene, n'Abaluumi abagenyi, Abayudaaya n'Abakyufu, Abakuleete n'Abawalabu, tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Bonna ne beewuunya ne babuusabuusa, ne bagambagana nti amakulu gaakyo kiki kino? Naye abalala ne babasekerera ne bagamba nti batanidde omwenge omusu. Naye Peetero bwe yayimirira ne bali 11, n'ayogera waggulu n'abagamba nti abasajja Abayudaaya n'abatuula mu Yerusaalemi mwenna, mutegeere kino, mutegere amatu ebigambo byange. Kubanga bano tebatamidde nga mmwe bwe mulowooza, kubanga y'essaawa ey'okusatu ey'emisana. Naye bino bye byayogerwa nnabbi Yoweeri nti, olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Katonda, ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna, batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri, ndibafukira ku mwoyo gwange baliragula. Ndireeta eby'ekitalo mu ggulu waggulu, n'obubonero mu nsi wansi, omusaayi n'omuliro n'okunyooka kw'omukka. Enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi okuba omusaayi, olunaku lwa Mukama olukulu olulutenderezebwa nga terunnaba kujja. Olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Abasajja Abayisirayiri muwulire ebigambo bino. Yesu Omunnazaaleesi, omuntu eyabalagibwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'eby'amagero n'obubonero, Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe, nga mmwe bwe mumanyi, oyo bwe yaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya, mwamutwala ne mumukomerera n'emikono gy'abantu ababi ne mumutta. Naye oyo Katonda yamuzuukiza bwe yasumulula okulumwa kw'okufa, kubanga tekwayinza kumunyweza. Kubanga Dawudi amwogerako nti, nalaba Mukama ennaku zonna mu maaso gange, kubanga ali ku mukono gwange ogwa ddyo, nneme okusagaasagana. Omutima gwange kyegwava gwesiima, olulimi lwange ne lusanyuka, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu ssuubi, kubanga tolindeka bulamu bwange mu magombe, so toliwaayo Omutukuvu wo kuvunda. Wanjigiriza amakubo g'obulamu, olinjijuza essanyu n'amaaso go. Abasajja abooluganda, nnyinza okwogerera n'obuvumu mu maaso gammwe ebya jjajjaffe omukulu Dawudi, nti yafa n'aziikibwa, n'amalaalo ge gali waffe ne kaakano. Kale bwe yali nnabbi, bwe yamanya nga Katonda yamulayirira ekirayiro, nti mu bazzukulu ab'omu ntumbwe ze alituuzaako omuntu ku ntebe ye, bwe yalaba olubereberye n'ayogera kuzuukira kwa Kristo, nga teyalekebwa mu magombe, so nga n'omubiri gwe tegwavunda. Yesu oyo Katonda yamuzuukiza, ffenna ffe bajulirwa. Awo bwe yalinnyisibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, n'aweebwa okusuubiza kw'Omwoyo Omutukuvu eri Kitaawe, afuse kino kye mulabye kaakano kye muwulidde.
kubanga Dawudi teyalinnya mu ggulu, naye yayogera yennyini nti, Mukama yagamba Mukama wange nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, okutuusa lwe nditeeka abalabe bo okuba entebe y'ebigere byo. Kale mazima bamanye ennyumba yonna eya Isirayiri nti Katonda yamufuula Mukama era Kristo, Yesu oyo gwe mwakomerera. Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti, abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Peetero n'abagamba nti, mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Kubanga okusuubizibwa kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala, bonna baliyitibwa Mukama Katonda waffe. Era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulirira ng'agamba nti, mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa, ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'enkumi 3. Ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume, ne mu kussa ekimu, ne mu kumenya emigaati, ne mu kusaba. Buli muntu n'atya, ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwanga abatume. Bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna, eby'obugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda, ne bagabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga. Nabo nga banyiikiriranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu, nga bamenya emigaati mu nnyumba eka, ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa, nga batenderezanga Katonda, nga basiimibwanga abantu bonna. Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. Ebikolwa by'abatume essuula ey'okusatu. Awo Peetero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Waaliwo omuntu w'omulema okuva mu lubuto lwa nnyina, yali asituliddwa, gwe baatekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga Olulungi, okusabanga effeeza abaayingiranga mu yeekaalu. Oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu, n'asaba kuweebwa effeeza. Peetero awamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso, Peetero n'agamba nti, tutunuulire. N'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Naye Peetero n'agamba nti, effeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, tambula. N'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi, n'agolokoka mangu, n'ayimirira, n'atambula, n'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula, ng'abuuka, ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula ng'atendereza Katonda, ne bamutegeera nga ye wuuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga effeeza, ne bawuniikirira nnyo n'okwewuunya olw'ekyo ekimukoleddwa. Bwe yali ng'akikutte Peetero ne Yokaana, ekibiina kyonna ne baddukana gye baali ne bakuŋŋaanira mu kisasi ekiyitibwa ekya Sulemaani nga beewuunya nnyo. Awo Peetero bwe yalaba, n'addamu ekibiina nti, abasajja Abayisirayiri, kiki ekibeewuunyisa bino? Mutwekaliriza ki amaaso ng'amaanyi gaffe ffe oba kutya kwaffe Katonda bimutambuzizza oyo? Katonda wa Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe, yagulumiza mulenzi we Yesu, gwe mwawaayo ne mumwegaanira mu maaso ga Piraato bwe yamalirira okumuta. Naye mmwe ne mwegaana omutukuvu era omutuukirivu, ne mwagala okuweebwa omussi, ne mutta omukulu w'obulamu, oyo Katonda yamuzuukiza mu bafu, ffe bajulirwa baakyo. Era olw'okukkiriza erinnya lye, oyo gwe mulaba, gwe mumanyi erinnya lye, limuwadde amaanyi, n'okukkiriza okuli mu oyo kumuwadde obulamu buno obutuukiridde mu maaso gammwe mwenna. Kale kaakano abooluganda,
mmanyi nga mwakola nga temumanyi nga n'abakulu bammwe. Naye Katonda bye yabuulira edda mu kamwa k'abannabbi bonna nga Kristo we alibonyaabonyezebwa, yabituukiriza bw'atyo. Kale mwenenye mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke, naye atume Kristo eyabaawulirwa edda, ye Yesu, eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa mu biro eby'okulongoosezaamu byonna Katonda byayogereranga mu kamwa k'abannabbi be abatukuvu abaaliwo okuva ku lubereberye. Musa yagamba nti Mukama Katonda alibayimiririza nnabbi aliva mu baganda bammwe eŋŋanze, oyo mumuwuliranga byonna by'alibagamba. Olulituuka buli mwoyo ogutawulira nnabbi oli gulizikirizibwa mu ggwanga. Weewaawo ne bannabbi bonna n'abo okuva ku Samwiri n'abo abaamuddirira, bonna abaayogeranga baabuuliranga eby'ennaku zino. Mmwe muli baana ba bannabbi era ab'endagaano Katonda gye yalagaana ne bajjajjammwe ng'agamba Ibulayimu nti, ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'ensi mwe biriweerwa omukisa. Okusooka gye muli Katonda bwe yamala okuzuukiza omulenzi we, n'amutuma gye muli abawa omukisa, ng'akyusa buli muntu mu bibi byammwe. Ebikolwa by'abatume essuula ey'okuna. Bwe baali nga boogera n'ekibiina, ne bajja gye baali bakabona n'omukulu wa yeekaalu n'Abasadukaayo, nga banakuwadde nnyo kubanga baayigiriza ekibiina era baabuulira ku bwa Yesu okuzuukira mu bafu. Ne babassaako emikono ne babassa mu kkomera okutuusa enkya, kubanga bwali buwungedde. Naye abamu bangi abaawulira ekigambo ne bakkiriza, omuwendo gw'abasajja ne babanga 50,000. Awo bwe bwakya enkya, abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi, ne Ana kabona asinga obukulu, ne Kayaafa, ne Yokaana, ne Alegezanda, ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu, ne babateeka wakati ne bababuuza nti, maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe ebyo? Awo Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'abagamba nti, abakulu b'abantu n'abakadde, bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu omulwadde ekimuwonyezza, mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mmwe abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Awo bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana, ne babategeera okuba abantu abatamanyi kusoma era abataayigirizibwa nnyo, ne beewuunya ne babeetegereza nga baali wamu ne Yesu. Era bwe baalaba omuntu eyabonyezebwa ng'ayimiridde nabo, tebaayina kyakuddamu. Naye ne balagira bave mu lukiiko, ne basala amagezi bokka nga bagamba nti, tunaakola tutya abantu bano? Kubanga bakoze akabonero akayitiridde, ekigambo ekyo kimanyiddwa abantu bonna abatuula mu Yerusaalemi, so tetuyinza kukyegaana. Naye kireme okweyongeranga okubona mu bantu, tubakange balemenga okwogera mu linnya eryo n'omuntu yenna yenna. Ne babayita ne babalagira balemenga okwogera n'akatono newankubadde okuyigirizanga mu linnya lya Yesu. Naye Peetero ne Yokaana ne baddamu ne babagamba nti, obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwulira mmwe okusinga Katonda, mwogere, kubanga ffe tetuyinza kulema kwogeranga bye twalaba bye twawulira. Nabo oluvannyuma lw'okwongera okubakanga, baabata nga tebalaba kye banaabalanga okubabonereza olw'ekibiina, kubanga bonna baali batendereza Katonda olw'ekyo ekikoleddwa. Kubanga obukulu bwe yali ayise mu myaka 40,
omuntu eyakolerwa akabonero kano ak'okuwonyezebwa. Bwe baateebwa ne bagenda mu kibiina kyabwe ne bategeeza byonna bye bagambiddwa bakabona abakulu n'abakadde. Nabo bwe baawulira ne bayimusa eddoboozi lyabwe n'omwoyo gumu eri Katonda ne bagamba nti, Mukama, gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna, gwe yayogerera ku bw'omwoyo omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe Dawudi mulenzi wo nti, ab'amawanga kiki ekibeesasizza akajegere n'ebika birowoozezza ebitaliimu. Bakabaka b'ensi baasimba ennyiriri n'abakulu baakuŋŋaanira wamu ku Mukama ne Kristo we, kubanga mazima baakuŋŋaanira mu kibuga muno ku mulenzi we omutukuvu Yesu gwe wafukako amafuta, Kerode ne Pontiyo Piraato wamu n'abamawanga n'ebika bya Isirayiri bakole byonna omukono gwo n'okuteesaako bye byalagira edda okubaawo. Kale kaakano Mukama laba okukanga kwabwe, owa abaddu bo bagume nnyo okwogeranga ekigambo kyo, bw'ogoola omukono gwo owonye, n'obubonero n'amagero bikolebwenga mu linnya lya mulenzi wo omutukuvu Yesu. Bwe baamala okusaba mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana, bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. N'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeeme emu, so tewaali n'omu eyayogeranga nti ekintu ky'alina kye kikye yekka, naye byonna baabanga nabyo bumu. N'amaanyi mangi ne boogeranga okutegeeza kwabwe okw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. N'ekisa kingi ne kibeeranga ku bo bonna, kubanga tewaali mu bo eyeetaaganga, kubanga bonna abaalina ensuku oba ennyumba baazitundanga ne baleeta omuwendo gwazo ezaatundibwanga ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga. Ne Yusufu abatume gwe baayita Balunabba, okutegeezebwa kwalyo nti mwana wa ssanyu, Omuleevi eyazaalirwa e Kupulo, yalina ennimiro n'agitunda n'aleeta effeeza n'agiteeka ku bigere by'abatume. Ebikolwa by'abatume essuula ey'okutaano. Naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeeterekerako ku muwendo, mukazi we naye ng'amanyi n'aleetako kitundu butundu n'ateeka ku bigere by'abatume. Naye Peetero n'agamba nti, Ananiya, Setaani akujjulizza ki omutima gwo okulimba omwoyo omutukuvu ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro? Bwe yali eyo teyali yiyo, era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo, kiki ekikuteeseza mu mutima okukola bw'oti? Tolimbye bantu naye Katonda. Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa n'atondoka. Entiisa nnyingi n'ekwata bonna abaawulira ebyo. Abalenzi ne bayimuka ne bamuzinga ne bamutwala ne bamuziika. Awo olwatuuka waali wayiseewo essaawa 3, mukazi we naye n'ayingira nga tamanyi bwe bibadde. Peetero n'amuddamu nti, mbuulira, mwatunda ennimiro omuwendo bwe gutyo? N'agamba nti, weewaawo bwe guti. Naye Peetero n'amugamba nti, kiki ekibatabaganyizza okukema omwoyo gwa Katonda? Laba ebigere byabwe abaziise balo biri ku luggi, banaakutwala naawe. Amangu ago n'agwa ku bigere bye n'atondoka. Abalenzi bwe baayingira ne bamusanga ng'afudde, ne bamutwala ne bamuziika wamu n'ebba. Entiisa nnene n'ekwata ekkanisa yonna ne bonna abaawulira ebyo. Obubonero n'ebyamagero bingi ne bikolebwanga n'emikono gy'abatume mu bantu, bonna baali mu kisasi kya Sulemaani n'omwoyo gumu. So n'abalala tewaali n'omu eyayaŋŋanga okwegatta nabo, naye abantu ne babagulumizanga, abakkiriza ne beeyongeranga okwegatta ne Mukama waffe, bangi abasajja n'abakazi, n'okuleeta ne baleetanga mu makubo abalwadde ne babateekanga ku mikeeka ne ku bitanda,
Peetero bw'anajja ekisiikirize kye kituuke ku bamu. Era ebibiina ne bikuŋŋaananga nga biva mu bibuga ebiriraanye Yerusaalemi nga baleeta abalwadde n'abaali babonyaabonyezebwa dayimooni ne bawonyezebwanga bonna. Naye n'ayimuka kabona asinga obukulu ne bonna abaali naye, kye kitundu eky'Abasadukaayo, ne bajjula obuggya ne bakwata abatume ne babateeka mu kkomera ly'abantu bonna. Naye malayika wa Mukama ekiro n'aggulawo enzigi ez'ekkomera n'abafulumya, n'agamba nti, mugende muyimirire mubuulire mu yeekaalu abantu ebigambo byonna eby'obulamu buno. Bwe baawulira ne bayingira mu yeekaalu mu matulutulu ne bayigiriza. Naye kabona asinga obukulu n'ajja n'abaali naye, n'ayita olukiiko n'abakadde bonna ab'abaana ba Isirayiri, n'atuma mu kkomera okubaleeta. Naye abaami abaagenda tebaabasanga mu kkomera, ne bakomawo ne boogera nga bagamba nti, ekkomera tusanze nga lisibiddwa bulungi ddala n'abakuumi nga bayimiridde ku nzigi, naye bwe tugguddewo tetusanzeemu muntu. Bwe baawulira ebigambo ebyo, omukulu wa yeekaalu ne bakabona abakulu ne basoberwa mu bweraliikirivu bwabwe ekigambo kino nga bwe kijja okubuna. Omuntu n'ajja n'ababuulira nti, laba, abantu bali be mwateese mu kkomera bali mu yeekaalu bayimiridde nga bayigiriza abantu. Awo omukulu n'abaami ne bagenda ne babaleeta, si lw'amaanyi, kubanga baali batya abantu baleme okubakuba amayinja. Ne babaleeta ne bateeka mu maaso g'olukiiko. Kabona asinga obukulu n'ababuuza ng'agamba nti, okulagira twabalagira obutayigirizanga mu linnya eryo, era laba mujjuzizza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe ne mwagala okuleeta kuffa omusaayi gw'omuntu oyo. Naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti, kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Katonda wa bajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta mmwe bwe mwamuwanika ku muti. Oyo Katonda yamulinnyisa ku mukono gwe ogwa ddyo okubeera omukulu era omulokozi, okuwaayo eri Isirayiri okwenenya n'okuggyibwako ebibi, naffe ffe bajulirwa b'ebigambo ebyo, era n'Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe yawa abaamugondera. Naye bo bwe baawulira ne balumwa nnyo ne baagala okubatta. Naye omuntu n'ayemerera mu lukiiko Omufalisaayo, erinnya lye Gamalyeri, omuyigiriza w'amateeka alina ekitiibwa mu bantu bonna, n'alagira bazze abasajja ebweru akaseera, n'abagamba nti, abasajja Abayisirayiri, mwekuume eri abantu bano kye mugenda okubakolako. Kubanga edda mu biro ebyayita, Siyuda yagolokoka ng'agamba nti ye muntu omukulu. Abantu nga 400 ne beegatta naye, n'attibwa, bonna abaamuwulira ne basaasaana, emirerembe ne gikoma. Oluvannyuma lwe n'agolokoka Yuda Omugaliraaya mu nnaku ez'okuwandiikibwa, n'atwala ekibiina okumugoberera, n'oyo n'abula, bonna abaamuwulira ne basaasaana. Ne kaakano mbagamba nti, mwebalama abantu bano mubaleke, kubanga okuteesa kuno n'omulimu guno obanga bivudde mu bantu birizikirira, naye obanga bya Katonda temuyinza kubizikiriza, muleme okulabika ng'abalwana ne Katonda. Ne bamuwulira, ne bayita abatume ne babakuba, ne balagira obutayogeranga mu linnya lya Yesu, ne babata. Awo ne bava mu maaso g'olukiiko nga basanyuka, kubanga baasaanyizibwa okukwatibwa ensonyi olw'erinnya. Buli lunaku mu yeekaalu ne mu nnyumba eka tebaayosanga kuyigiriza n'okubuuliranga Yesu nga ye Kristo. Ebikola by'Abatume essuula ey'omukaaga. Awo mu nnaku ezo abayigirizwa bwe beeyongera obungi, ne wabaawo okwemulugunya mu Bakerenisiti ku Bebbulaniya, kubanga bannamwandu baabwe babafissanga mu kuweereza okwa bulijjo. 12 ne bayita ekibiina ky'abayigirizwa ne bagamba nti, tekiwooma ffe okulekanga ekigambo kya Katonda okuweerezanga ku mmeeza. Kale abooluganda, mulonde abantu mu mmwe abasiimibwa 7
abajjudde omwoyo omutukuvu n'amagezi be tunaateeka ku mulimu guno, naye ffe tunaanyiikiranga mu kusaba n'okuweereza ekigambo. Ekigambo ekyo ne kisiimibwa mu maaso g'ekibiina kyonna, ne balonda Suteefano, omuntu eyajjula okukkiriza n'omwoyo omutukuvu, ne Firipo, ne Pulokolo, ne Nikanooli, ne Timooni, ne Pamena, ne Nikolaawo, omukyufu ow'e Antiyokiya, ne babateeka mu maaso g'abatume, ne basaba ne babassaako emikono. Ekigambo kya Katonda ne kibuna, omuwendo gw'abayigirizwa mu Yerusaalemi ne gweyongerangako nnyo, ekibiina kinene eky'abakabona ne bagondera okukkiriza. Suteefano bwe yajjula ekisa n'amaanyi, n'akolanga amagero n'obubonero bunene mu bantu. Naye ne bayimuka abantu abamu ab'ekkuŋŋaaniro eriyitibwa ery'Abalibeetino, n'ery'Abakuleeni, n'ery'Abalegezandereya, n'ery'Abakirukiya, n'ery'Abasiya, so tebaayinza kusobola magezi n'omwoyo bye yayogeza. Awo ne baweerera abantu abaagamba nti, twawulira oyo ng'ayogera ebigambo eby'okuvuma Musa ne Katonda. Ne bakubiriza abantu n'abakadde n'abawandiisi, ne bajja gy'ali ne bamukwata ne bamutwala mu lukiiko, ne bayimiriza abajulirwa ab'obulimba abaagamba nti, omuntu oyo taleka kwogera bigambo ku kifo kino ekitukuvu n'amateeka, kubanga twamuwulira ng'agamba nti, Yesu Omunazaaleesi oyo alizikiriza ekifo kino, aliwanyisa n'empisa ze twaweebwa Musa. Bwe baamwekaliriza amaaso, bonna abaali batudde mu lukiiko ne bamulaba amaaso ge nga gafaanana ng'aga malayika. Ebikolwa by'Abatume essuula ey'omusanvu. Kabona asinga obukulu n'ayogera nti, ebyo bwe biri bwe bityo? Suteefano n'agamba nti, abasajja abooluganda era bassebo muwulire. Katonda ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Ibulayimu ng'ali e Mesopotamiya, nga tannabeera Kalani, n'amugamba nti, va mu nsi y'ennyo ne mu kika kyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Awo n'ava mu nsi y'Abakaludaaya n'abeera mu Kalani. Oluvannyuma kitaawe bwe yamala okufa n'amuggyayo n'amuleeta mu nsi eno mwe mutudde mmwe kaakano, so teyamuwa butaka muno newankubadde awalinnyibwa ekigere, n'asuubiza okugimuwa okugirya ye n'ezzadde lye oluvannyuma lwe nga tannaba na mwana. Katonda